olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu buuza omusumba wo buli lwakutaano okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. buuza omusumba wo ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Program okutuukirira mu Katonda buli lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 11 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende kyakyo ovu Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ery'abawala n'abalenzi erizza okubakakasa nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanko ogenda osooba. Midland Parents Academy Kawoto Kajansi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Lisomesa amasomo ga arts ne sciences ery'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ng'ensomesa yaabwe ekakasa nti sekirevu tekyenyeenya olaba kyenyeenya nga kiri. Abayizi abava waka ebitabo bayiro awamu ne yunifoomu byabwereere obisangayo ku ssomero. Ab'ekisulo ebitabo bayiro, yunifoomu, sabbuuni, eddagala ly'engatto n'ery'amannyo byabwereere okulaba ng'ebyenjigiriza tebibafuukira kagumba wegoge ng'emmere y'omulima. Ab'ekajjansi Kawoto, Makandwa, Nakigalala, Kawuku, Namulanda bayita 2 ntebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajansi oba ku leediyo okuteesa kwa bayita 2 nga bwe mujjukira nti bulijjo koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ab'eggayaza Kasangati foomu muzijje ku musawo Pauline Drug Shop mu katale Gayaza. Emityana muzijje ku dduuka lya Zoe Queen Rotary ne ku Mityana Pentecostal Church ng'otunudde mu family planning oba okube 078386517. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Eky'amateeka essula 13 lunyiriri olusooka. Bw'anaabangawo wakati mu ggwe nnabbi, bw'anaabangawo nnabbi n'asituka, oba omuloosi w'ebirooto, obanga aloota ebirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero, akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, n'ayogera ekyamagero n'akulagula n'emmere gye walidde ekyekiro n'agikubuulira. Omanyi Sitaani mwoyo era alaba mu nsi ey'omwoyo, alaba byonna byewakoze mu mwoyo. Omwoyo gwakula buli kintu kyonna kiraba. Is supernatural being, alina amaanyi agasinga g'omuntu. Kati asobola okuyingira mu nabbi obulimba n'amwogezesa byonna ebikwatako. Amina. N'akulagula byonna naye akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, kye yakugambako ng'ayogera nti tugobererenga bakatonda balala b'otomanyanga. Naye ng'agobereza bakatonda b'otamanya, bakatonda bagamba okugoberera nga bagete, akugamba kweyambula kusiiga amafuta, okukakkananga amafuta gakusiize ge gali agakabi. Omanyike naddala mu abawala kasita olyako amala okulagula n'ayogera byonna ebikwatako, buli kyagamba kyonna okkiriza bukkiriza. Oli bwoti essebo nakino okimanyi essebo, kale weeyambule nkusiiga amafuta essebo. Naye akugambye nti ne bw'ayogeranga ebyenkana ne bwakolanga ebyamagero naye nga Katonda gwagamba okugoberera tomutegeera, tokolanga ki? Towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo, kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wange, kubira mu ngalo ekigambo ekyo. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. It's a big tune out of the Batman Records. They're gonna bad in a production. Ole, never the chest again. Bena ekyokulabirako y'ebyensi. Abantu bakimanye nti oyina Katonda omulungi. Era omusana gw'ensi. Jjukira oleka emikululo. Bangi bakulabirako yo. Teyo bakuyita mulokole. Buli mwakimanyi oli mulokole. Naye toswaza abalokole. Ebyo byokola. Abantu bakumanye mu kuvuma. Bakuwana n'okukuba. Naye ate ebintu ebyo w'obikola kutomanya ekifaananyi ky'olaga Mukama. Oli kitangala, oli kitangala, gwe kitangala, oli kitangala. Katonda bamulabira ku gweyo, bamulabira ku gwe. Bonna batunuuliridde gweyo, batunuuliridde
ezensigo zosigayi gemagobeyo gofuna mu maaso leero osize bukyayi banja bakulabirako ekifaananyi kyekyolwageyo gyoyitirayi wandibadde weyisa bulungi manya wakikirira abalokole newoba ng'ovumye muganda womanya bagamba balokole newoba ng'ovumye mulokole manyayi oli kitangala oli kitangala wekitangala oli kitangala katonda bamulabira kugweyo bamulabira kugwe bonna batunuuliridde gweyo batunuuliridde gwe ogamba oyagala katonda akuli okumpi toyagala kumanya osanyuka nnyo bw'olaba abakaaba osanyuka nnyo bw'olaba abasinda abakyala okyanga bali abaami okyanga bali obusungu bungi bukuli bubi obukumpanya bukuli bubi obukyayi bukuli bubi yeye ebintu byokola mulokole osaana omanye bulokole abantu mwe mubalemesa okulokoka osaana wenenye mulokole yeye oli kitangala oli kitangala wekitangala oli kitangala katonda bamulabira kugweyo bamulabira kugwe bonna batunuuliridde gweyo batunuuliridde gwe kati manyeeyo gy'oyita bonna batunuuliridde gwe imanya gwe byonna gwe byokola bonna batunuuliridde gwe imanya gwe byonna gwe gy'olieyo bonna batunuuliridde gwe abantu batunuuliridde gweyo batunuuliridde gwe oli kitangala oli kitangala wekitangala oli kitangala katonda bamulabira kugweyo bamulabira kugwe bonna batunuuliridde gweyo batunuuliridde gwe Butalev oli ku 98.7 era mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika mukwano tulina batineja olunaku lwaleero tulina n'omuvubuka mwami Tamale gwe tulina ye manyi nti waliwo abaana abali mu holiday wenjogerera kati n'abazadde abamuvuga mubatwala mu byalo kuwummula atudde naawe asiriikiridde naye ng'ekiri emabega we oyinza obutakitegeera naye twebaza nti katonda talina gwasosula bonna ajja bajjayo ekisa kye nga bwe kiri Prosper Junior School be batuusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika basangibwa ennabweru mu kisaawe awo era nga buli kyonna kyewandyetaaza omwana wo omusingi ogw'okutya katonda bagusomesa bulungi era omwana yenna ng'alina talanta munda mu ye oyinza okuba nga omuzadde togimanyi naye mukama abataddeko ekisa okuvumbula talents z'abaana ate ng'ovudde ku ebyo endya nnungi ddala mukwano endya nnungi mwana bajja muliisa bulungi environment webasomera walungi ddala ate gwagamba nti omwana wange antawaanya myezi 6 njagala kugenda kukola bareceiving abaana abadde care okuva ku 6 months emyezi 6 ebyokuzanyisawo ebiri ebyokulya bibaawo buli kintu kyonna omwana wo n'omukomyawo ng'ali bulungi ddala mu mbeera ennungi ate gwagamba nti omwana wange anaatambula atya okuva eyo mpaka eno mukwano tofaayo vans weziri ku Prosper Junior School era emmotoka emutwala okuva wano ku Lugirwo mpaka ku ssomero n'okuva ku ssomero mpaka ku Lugirwo. Prosper Junior School y'essomero mukwano mukama lyataddewo mu mulembe gwaffe era ng'abasomesa basomeseza ddala bulungi ate era nga bakugu mu ekyo kye bakola. Ebisale by'essomero mukwano sobola okugenda n'obiteesaako n'omukulu w'essomero
oba headmaster naye nga gwe totya kintu nakimu omwana wo naye asobola okusomera waawo waliwo abalengera n'agamba maama wange asobola yeeyo genda omwana afuna omusingi omulungi asobola okubeera nga biseera ebijja mu maaso asobola okubeera mu competition oba nga asobola okompitinga ne banne abasomedde mu masomero go wandyagadde naawe mukama akuwe nnyo omukisa katugende maaso n'omuwanguzi waffe naye nga sinnaba kweyongerayo mu maaso enkya Christmas abali abakati waliwo jamu mungi ddala mulabye okutuuka na wano nange empise simanyi wensobola kigamba naye abantu bali mu kutambula era manyi nti abamu tuli mu kwogera ebigambo bino yo traveling omusaayi gwa Yesu gubabikkeko enkya tugenda kuba tujaguza era nga twebaza Katonda Yesu azaalibwe mu bulamu bwaffe buto ennaku zinga 3 mulomo tugenda kubeera n'okusaba okwokukeesa okuyita mu kiro mu kisaawa awo ewankuluku we tugenda okubeera era tukiriza nti Katonda agenda tukola obulungi era mikwano enteekateeka zigenda maaso ebyuma masannyalaze osabiddwa musumba Tom Mugerwa bwoba olina kyosobola okubaako kyokola ku nteekateeka zino naawe ali ebweru ampuliriza osobola mukwano okuteeka ensigo yo n'oteekako ku nnamba eno 0772 osobola okuteeka ku nnamba eyo ey'essimu era amanya ejja kuleeta Kisitu Patrick obeere musaale mu nteekateeka ezigenda mu maaso olwo Jan ennaku z'omwezi nga 6 January tujja kubeera ne ba babies ku baana okuvira ddala ku baana abato mpaka mu P7 mukwana abaana abo bakusomesebwa ndooza mu sizoni eno mukama ajja kumpayo ekisa nkuleetereyo gw'Omwana nga muwanguzi owulira abaana bye bayitamu abaana baleete abantu bebabeera nabo abakozi betubalekera mikwano gyaffe mukwano waliwo ebintu bingi ebyetaaga abazadde to be incited oba okutegeera wensi wetuuse kaakano so leeta omwana bamusabire mukama abeere nga amuteekako olugo omubyala emye okumwezza mu mirembe gyaffe egifaanana bwe kiti ate ennaku z'omwezi nga 13 Jan tulina kye tuyita men's seminar abaami mwenna ennaku z'omwezi nga 13 Jan olwo nno students seminar ejja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 19 era lujja kuba lwa Saturday essaawa zijja kubeera nnya emiryango gijja kuba gigguddwawo nga bw'owulira mukulu Tamale olwaleero ebintu byayogera gye biri mukwano abaana mumulabe abateeze mu ngeri gy'otasobola na kulowooza n'omulundi n'ogumu fe amaanyi gaffe tugatadde mu school fees tuli mu kuzinoonya kwa balina okusoma naye ate n'omulabe alina engeri gy'abataayiza naye mu kifo kino omwoyo wa Mukama tunaawulira mukulu Tamale gy'anaamalira owulire Katonda kyasobola okukola mu bulamu bw'omwana wo ennaku z'omwezi nga 2 tujja kubeera ne singles seminar ewankulukuku basingles bonna tujja kubeera nabo mu kisaawe ewankulukuku singles seminar tujja kubeera nabo Mukama abanjagalire ate era abampeere omukisa katugende maaso ne mwami Tamale kakati so era nga ngenda maaso n'ebintu ebyo nga n'okubba nziba maama yamanyi oli mulokole maama amanyi ndi mulokole ekitangala tekinnatuuka tekinnaba kati waliwo olumu labbe waka ssente za taapu nenzitwala ku ssomero twali tubeera n'omukyala mwana wa ssenga waffe kati mba nzitwala kwolwo nga nzibbye nnyo kwolwo baŋŋambye naye abba ssente kati kwolwo nzibba kati mba ngenda wali ku prepus we twakomyawo mbadde kujuzaamu katini lumu nabba ssente ne bankwata batya bazinoonya ne zibula kati mba neekyancamula sinze nziina ne zifubuluma mu mpale ne zigwa bannange ne ŋŋamba wuuli n'ensonga mu mukulu wange n'agamba gwe Tamale gwe sinze yeggwe kati bagera okukebera nga n'endala mwezi embooko n'ekaaba olwo obubbi bukula awo ne wenayingira mu nyumba y'omukazi omukyalo omu neiba waffe nenzibamu emitwalo 2 kumba ndabye simanyi ali mu kisenge naye era nandoopa kwegamba nentambula n'ebintu ku ssomero bwe twatandika okukwa we nakwatagana ne babboola abo tebanjigiriza ekyo kyokka emikwano bannanga abaana begendereza emikwano akukulembera ewakyamu oba watuufu naye bwoba oli mu nsi abasinga okujja baba bakyamu ya kati nga bamanyi okubba ebintu by'abaana nga ffe kitusigaza mu prep kebera kiri mu keesi
mwe mukewusa abaana netusooka tukukewusaamu awo ye gwe netumanya nti togaba oyinza ogisanga mu nnimiro emabega abangayo ennimiro tumala obibbamu netugiteeka eyo kati nemize negikula kati nkomyewo mupuleepu nenyingira obudde ne bucya tebantegeera enkeera nga nze wakabi bambongako neŋamba bino byakabi webiti wamma nenzirayo okugendayo ogwaddako nga sikyalina mpekera ogwaddako kati ono omuwala tuli mu bisaaya bibuuzo oli omulala yanyiiga yabimanya ku ssomero byatambula nampandikira olugogoma yampa success card naye nga yagitaddemu biyomba byokka neŋamba ono nangamba wali oyiseeyo kewuwe oli yagaana namugamba yagaana bwe yandaba neŋamba kati wanyiize wagaana gw'Omwana nga kale jangu nakkiriza jjukira baŋŋaa musezi neŋaa netandye naye neŋaa kaŋŋende akoolo nagendayo nanya immediately after prep oba waki olwo sente zobba zobawa bagala ndisamboyi bola schoolmate classmate amanyi divu amanyi ebyokusoma wamaanyi bannange netugenda neŋŋendayo we kati nentandika egyo emize gyotolokanga ku ssomero tulina wawe twagendako mipiira netugenda n'abawala mu baasi essomero lirina baasi ennene zino ngezigenda ewala gagga bannaaye ekibeera mu baasi bannange ekiro matala ye n'ogasako tebagabya buli omu atuula ku munne buli muntu atuula ku munne mikono negitambula n'olyoka owulira ebigambo abaye bu abaye du kati awo nga gwe bwoba tolinayo kyakwoga oyinza okuyita baasi n'esirika abaye n'esirika mbu nogamba kubiddewo kiriwa awo nolyoka bagamba ankutta ku kino walyoka agamba amaki basi badureva babanga basajja bakadde nga bakowa balina ebizibu byabwe tebagala mumanya baana avuga kubatwala ku ssomero mu gifulume mudde mu kirasi zammwe munene tutambula bwetu lwaddaki nemala siniafu musumba nasoma bubi nasiga nafuna kungula nali nsinga mu subject ezimu saazigwazimba nfunye emyenda kuba nze nali muzeeyi wange yangange ndafuna first grade nafuna third grade nenfuna 6 mu subject zensinga okukola emmeka neŋŋamba Katonda w'eggulu yanyiiga namuyiwa era ekintu ky'okwegendereza omwana kasita olabanga atandise okuddirira ebyo omanya nonyereza omwana aba alina ebimusumbuwa olwo atandikiriza kati munnange muzeeyi wange yanyiiga nasirika nenkomawo ku ssomero ambuuza kulikayo ku ssomero olwonye olulimi lukyuse naŋŋamba kulikayo mwana anvuddeyo nasirika nga muzeeyi waffe yali musajja mukambwe tagabya mwemwolerako naŋŋamba emisomo gibadde tya mwana minu naŋŋamba owaayi ani mwanawo nga mwana kankolaki kannemeramu tubadde nga tubyogera eyo oluyaaye ndulese ku muzeeyi wange hanatya nensirika saddamu bimuyita naye ngaera kaganiramu ne mama ne bamukuya kati nebyo nebiggwa nengenda mu senior 5 kati senior feggwa nkomawo ewaka ku kyalo jjukira navaako mize gikula naye tebalina gimanyi ku kyalo abaana abakwaliko bakula abawala naye ngaera si be bakula ennyo bwana buto tandise otunula neŋŋamba ntandikiddewa ate eri ovuddeyo ng'otandikafulu najja ne bokisi ya kondomu nzize nayo bagimpadde dimiti neŋŋamba era bannaayi bato bange baba bawuliriza bawulire ennyo kubanga muzeeyi babasuubiramu bingi mu kusoma kuba kye balina okukola tagenda musobamu kalisaayina omusuubiramu sukaali biki ebyo birina ebiseera byabyo kati munnange nenkomawo ewaka nentandika okukola kati omuwala oli gwe nakunyumiza wa mukwano gwange nasanga baawukanye nentandikiraawo nemperereza olwo tuli mu Desemba ng'eno kati lumwaŋŋamba nasanga waliwo omukazi yamupangisa yamukwasa ennyumba ye nga mwasulamu bano abakazi naga ngenzeeko waffe nenju sijja gireka omukazi asule omwamuwala asulemu nanga kenyinza okimanyi ensula eri wansi konzewa
okkirira eyo konze netugендayokko ekira ateesa agendayo yankubira essimu jjukira nkomyewo n'essimu ku ssomero tebakkiriza ssimu naye nze nga njirina nkomyewo n'essimu yange ankubidde ekiro nfulumi kati saamanye waka nti taata kwolwo yazusisimukamu nannoonya ajabika abaana yali asinga omuntu wona otamemulabe waka waggule wasibe naga Tamale ono nga waggula ani ali ebweru kobbo Tamale alazeewa babinyumiza agenze manju n'agenda kumpi toyije weziri nayimirira awo alinda yasanga nzigale alabo banva nabeerawo nze ndi erindi mbyango muwala yatamidde dda tuli byaffe jjukira nvudde eri nkuguse nayize n'ofuluma ekiro nfuluma ewaka ekiro yali 26 eyo sirigyerabira naye ekiro ekyo muzeeyi n'awalirizibwa okuggula tooyi n'agikonkona n'agigula nga sirimu n'ababuza Tamale aliwo nakuba ku ssimu polo nagireka mbulire nengamba kati nze nenzira kati tuba kati netumaliriza eri tukomawo n'omuwala kati wali waffe nga ennyumba walingawo parking ettala likuba mu kkubo kati ate ffe nga tuva eri tuddaawo tuyite mu parking adde waabwe kumba ndaba nzija nkutte siriyafo vakist yali atusse situdde yali atusse muvaawa muva kukola ki ebibuuzo bimanyi yatutabukira yatukuba embooko mwenna babiri nze nasooka kudduka nakwata omuwala nagamba bazadde bako kibuga buugiri naye nkukuba namukuba nange neneereeta nange agenda oleeta embooko saawa mmeka olwo ziri mu 9:10 ez'ekiro kati munange omuwala ebikiro nekiyita omuwala yawulira aswadde nnyo nadduka ku kyalo kati we yagenda nensigala nga nkyamunoonya simanyi waali ngenda owulira baŋŋambye agenze ebbombo nalinnya neŋŋendayo maama abiwulidde anyiigidde ne mugamba maama nsonyiwa bampaayiriza kafe batayagala kaveewo wa maama nga bampaayiriza nangamba olimba taata otayinza kukuwaayiriza abantu bonna ne mugamba nsonyiwa naye just namuwerekerako buwerekezi nabivaako ng'omuzadde kati olwo ku kyalo batandise okuntya mutabani wa gundi oyo era batandise okutuuma amannya okuntuuma mpiso teyeesigamwa kati olwo ku kyalo kuliko abawala bangi muzizeemu nkwataganye n'abavubuka betukuze nabo betusamba nabo omupiira nabo babiyiga ddabbo batandise okubaako omu ng'ayinza n'okuseetingira akake olwo ntambula tutandise kati munnange sijja kukulisayo ntuuka okugenda mu senior 5 nalwawo tandika nasoma second term kati nvaako awo nenjiga ovuga emmotoka muzeeyi nantwala nenjiga ovuga emmotoka izini za manyu nenjiga nentandika osoma senior 5 bantwala eyo London College nansana olwo nemize tegikoma nfuka ku buliri obubbi nziba okuwemula nkwawo ebigambo lyange kati ewaka wo nasanga muzeeyi bakola ebbaala nga waliwo jukebox tekamu coin neyimba kati ng'asuubula coin nabba coin za muzeeyi nenziba coin za muzeeyi n'atuuka nga takyabuuza yabbye ng'amazadde wagamba anamwani yazibye kati nga ajjabuuza nga Tamale empa sente zange nga takyabuuza ngamba bukaati nti mpa nga banzo basinze nga nenge emboka ejja vuga nga nza okunkuba naye nga nze golaba sewulira nga sijaga nti nali siwulira wabula ekyandimu nga tekikoma tebakikuba batandise okundaba n'obwana bw'abandi obuto ku kyalo twekweka ku buyumba nze nga nonfaayo nze nangaawo ensonyiwa abaana b'abandi va ku baana b'abandi naye ng'ayogera kimu ng'abiwulira nga ku kyalo boogera ekyalo ng'omanyi bye byalo muba kumu bwe muti lugambo luyita kuno kuno kakana lutuuse gye lulina okulaga kati ng'abikugamba nomuga bampaayiriza nengenda mu senior 5 nenzira mu kisuleera nensoma mu senior 5 natandika kupangira nga mpangira nga nkwana naye ngaeyo sikwata ku mita box kubanga tolina wootwala muntu naye nga kibayita okukwana gundi ne baba bakuyitaani akalimi okamanyi anja kukubuulira bye ndina okukugamba
naye nga bwensoma olwo nasiriwalira ddala sikyasobola nakusoma bulungi mu kiraasi oba okitegeera nentandika okubba abaana ku ddoomu babbola awo tebaaliwo nnyo naye nze omuze gwange naye nga era ababbi mwebali kati nga twabeera nkumpi n'ekirombe kyababulooka nga bababulooka be bazigula byobbye kali nga nza okubba ng'engoye ng'ezo muto wange lumu yankyalira ne musimba akaveera k'engoye ne mugazi no twaleeka koyebya ngoge twaleeka twale oteeke mu buliri bwange ng'olwonzibye ebipale by'abaana bino bireeya nsaati biki mbibbye masimu nga bwenjibba angitwalirawo nga ngitunda lumu nasituka saawa 9 zetugenda mu pulepu nensituka nga ndibute nga bwe nazaalibwa nensitula omufaliso gw'omwana nengutwala nengutunda nentunda ebulangiti nga nziba banemusuma naye nga watandikira akantu katono busente bwa maama nga nziba nze nga tesina mufiya naye nga bontunuulira toyinza kumanya nti babaga bambi fesi kato kuba nze nasoma nga ndabika buto bwereere ng'enebyenkola obirabirawo nti bambi owe twali mu tv room tulaba mupiira omwana nemusowola sente nenzikweka bwe nti wakati mu ngalo nanoonya sente nabuuza infact zamugwa nako nze nenzironda nenziteeka mu ngalo bwe nti nabuuza sente zange napapala nemugaa simanze nga wendi awo sivaawo nembagamba waliwo afulumye bonna ate okusoma owulira nti wabbye nga bayinza okukuba abaana bali tebagala babbi kakati munnange omwana nebadduka ebwera okunoonya sente zaabwe sente nga nze nzikutte bwe nafuluma nange nenfulumirako tugobe omubbi nensanga ebimuli nenziteekawo bwe nti netunoonya omubbi muganda wange naye omubbi yabula nga wendi awo mu magezi nga nsirise banoonya nze nsirise kati bwe tudda mu tv room n'abivaako we navaayo nenegirawo akasente nenzirawo nenzayo netulaba ne tv nga nzirinaawo naye nga tasobola mmanya olwo tetusoma tutoloka tetubeera tutolose oba tugenze raba mupiira kiro 7 tugenze kutoloka ngenze kuzanya playstation nkweganga ebintu nga nabyagala nnyo nenfuuka addict nga siga nti naye nga mbyagala nnyo nti nga bwe kiba tekiri ku ssomero nja kunoonya gye kiri ku ssomero twabangawo n'ekiddiba nga otuwugira eyo ssomero yalina fensi naye nga tebannagimaliriza bane twakozesaawo era mu senior 5 bakuzaayo mu kyalo nali wano nansana ku London College nembeera mu ebyo ng'era results oziraba naye nga bwe ntula mu kitabo njagala nnyo nsome ndabe naye nga tekimayo ki era ekyantwalayo nalina omuwala gwe baŋŋamba oyo tosobola mukwana mulokole nembaga mulayire nenjitandika ate abaana neewuunya ku ssomero eyo abaana babeera bamanyi omwangu babeera bamanyi n'atasobola bo baba bamanya nti olwo baba bagezaako mirundi naye nga nze nkugamba gundi nja kusobola era nagendayo nenyiikira scripture omwana emukwana nakkiriza netutandika oba nga tubeera ffenna naye saabigenga sina nnyo kyenkola naye kati olwo ewakatandika okusoma ku ssomero nti ekikule mu kibuuka ekibuuka awi nga ku ssomero nti ngeri gyobanga okwana bukwanye n'okubanga muddaawo kwebeesabeesa naye nga temulina nnyo kyemukola naye nga aliyo abatoloka ne bagendeyo mu maloogi ngaaliyo ne bebasanga mu bibiina we bwe bakwatira omwana mu sitowa y'emmere nga tukomewo mu ddakiika ntono owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.